performance munnange ate ebadde ya mutawaana nnyo. Muwala munnange ate Sheebah Karungi kyakoze munnange ate wali ku private party kibadde kikambwe nnyo. Abakubye omuziki nabo ne bakkiriza munnange ate bye ngenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo, kw'ossa ate ne King Saha beeguddeko munnange ate ne Wiz Omanizo. Jjukira nti nno lihaaso ziri mu kutokota esayidi kibadde kikambwe nnyo, tosaanidde kubeera nga obisubwa bye ngenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo. Ku sayidi y'emu kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge, kibeera kirungi nnyo munnange, kw'ossa ate n'okusubscribinga esayidi nakyo kibeera kya kabi nnyo. Kaakati nno munnange kansooke nkutegeezeko nti nno Sheebah Karungi yabaddekoko ku private party emu naye muganda wange, wabula bannange Sheebah Karungi ali mu kwogeza munnange ate abantu bakyayogera munnange ate obwama esayidi. Bannange Sheebah Karungi ebyaddala yakola kye bayita body, yakola munnange ate kye bayita omubiri. Alina engeri gy'abadde agoyingamukko wali crazy nga wali munnange ate okuperforminga kibadde kikambwe nno. Kansooke nkuzanyiremuko akatambi kano olabe embeera nga bw'ebadde. Sheebah Karungi bw'atyo munnange ate ne performance ye ebadde ey'akabi, eyogeza munnange ate abantu obwama wali mu katambi kano ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko, jjukira nti nno nkutegeezezza nti nno King Saha ebihaaso zikyali mu kutokota. Ku mulundi guno yeeguddeko munnange ate ne Weasel. Actually bwe twogera ku nnyimba ezimu nga oluyimba luno terunvudde nno, nedda ndujjukidde, baluyita munnange ate Impalaavu. Balina engeri gye baluyimbiddekoko wali ku live band, bibadde biwooma okukamalako obumazi. Kati gwe teeberezaamu munnange ate ekigenda okubeera e Lugogo, olowooza kigenda kubeera kitya? Ndabye wali performance ebadde wano ebadde enkambwe, ne ŋŋamba kakati ekigenda okubeera e Lugogo ate kigenda kubeera kitya? Tunuulira akatambi kaako.
yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha. By the way, ali omu ku bayimbi munnange ate abali mu kwogeza abantu munnange ate obwama. King Saha kasita akwata ku microphone kibeera kikambwe era nga bw'owulidde munnange. Kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Wizzo naye munnange ate birala esayidi eno. Kakati nno ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.